Bazzukulu ba Lwomwa wano mu Buganda abeddira endiga babakanye ne kaweefube ow'okuzimba ekkaddiyizo ku butaka bwabwe Embaale wano mu Mawokota n'ekigendererwa eky'okukuumiramu ebisigalira bya muzzukulu waabwe Kibuuka Omumbaale. Kibuuka Omumbaale yamanyibwa nnyo mu byafaayo bya Buganda ng'omulwanyi nnamige eyalwana entalo eziwerako ddala, yagaziya nnyo ensalo za Buganda nga abaliga bano be baali bamuzaala. Kigambibwa nti Kibuuka Omumbaale ono nga bw'amanyiddwa yalwaniranga mu bbanga naye ng'oluvannyuma lw'okuttibwa amagumba ge gaatwalibwa Abazungu ebweru, kyokka ne bagakomyawo kuno mu myaka egy'ekinaana nga wano abaliga we babakanidde ne kaweefube w'okwogeraganya ne gavumenti okulaba nti ebisigalira bino ebikuumibwa kati mu kkaddiyiro ly'eggwanga bibaweebwa biteeke mu kkaddiyiro eryabwe ery'ekika. Ebisinga wano ku byonna bye twetaaga tugenda kubeera wano. Bwe tunaaba tuli wano nga 18 Ogw'omusanvu tugenda kusomesa, tugenda kuteekawo vidiyo, buli omu agenda kulaba biki byonna. Enteekateeka eno ey'okuzimba ekkaddiyizo lino erigenda okumalawo obukadde obusoba mu 6 ekulembeddwamu Jjajja Lwomwa ne omuzzukulu Joyce Nabbosa Ssebuggwawo, ono nga ye minisita omubeezi owa tekinologiya. N'okuba ekimu mu kitundu ekyokukuuma ebyafaayo by'obuwangwa bwaffe. Ffenna awamu katukole okuzzaawo ebyali bizaalye, okuwanika omumuli gwa Kibuuka Omumbaale, erinnya lye lireme kuzaawa. Ssebuggwawo agamba kikulu nnyo obuterabira abantu bazze bakolera Bwakabaka bwa Buganda naddala ebika eby'enjawulo nga ye ssaawa batandike okubajjukira, nga kino kye kimuwaliza okuyisa abazzukulu bonna okukuŋŋaana basonde ensimbi ezizimba ekkaddiyizo lino ku butaka bwabwe. Bwe tuzimba museum eno tuba tufunye ekiwummulo kya Kibuuka Omumbaale ekiraga omukululo gwe, okunyweza ebyafaayo bya Buganda ku lw'obulungi bw'abaana n'abazzukulu baffe. Kibuuka Omumbaale yali musaale mu kugaziya ensalo za Buganda ez'ebugwanjuba ku mirembe gya Ssekabaka Nakibinge. Ate nga bwe yabanga atali mu ddwaniro yali owanga emyoyo gy'Abaganda ng'abazzaamu amaanyi obutatendererwa. Ekika kigamba nga bino bitadde ku bbali, naye ekifo kino kyakufuukira ddala kya byabulambuzi, abantu bajjenga okukirambula nga n'ebyafaayo bya Kibuuka Omumbaale we bisangibwa, abantu bamanye abantu ababaddewo wano mu nsi naddala amaanyi ag'enjawulo ge babadde nago nga ate bafirika. Kino kye kiseera ffenna okukitegeera nti awatali byafaayo eggwanga teribeerawo. Olwaleero tubakoola okuwaayo eri ekiruubirirwa kino nga tugula emmeeza, kyokka ekisinga byonna tubakoola okwenyigira n'okuba ekimu mu kitundu ekyokukuuma ebyafaayo by'obuwangwa bwaffe. Omutaka Lwomwa Lwasi Buuza abali awo asabye abazzukulu okwetaba mu nteekateeka zonna ez'okuzimba ekifo kino, era nga bategeseewo n'ekijjulo eky'enjawulo eky'okubeerawo nga 18 omwezi Ogw'omusanvu okusonderako ensimbi okwongera okukulaakulanya ekika. Kati ekijjulo kye tukoze wano si kijjulo tugenda kujja tulye buli, twagala tujje n'ebikwata ku Kibuuka oyo mwongere okubitegeera, era lwaki Abazungu baamulinamu nnyo okubeera nti wano waaliwo Bassekabaka, waaliwo abantu bangi, naye amagumba ge lwaki bwe baali batwala e Bungereza ku ebyo bye baali bagenda nabo baatwala amagumba ga Kibuuka Omumbaale. Era singa teyali Abeka Kakyama okulemerako, amagumba baali bagalemedde, naye kati gaakomawo gali Kamwokya mu museum, naye ffe ng'ab'endiga tubadde tetulina kye tugafunamu. Ebisigalira bya Kibuuka Omumbaale byakomezebwa wano mu mwaka gwa 1987 nga naye yakulemberamu omulimu gw'okubizza ye mugenzi Abu Kakyama Mayanja. Naye ebyo byonna ebyaliwo bingi ebitamanyikiddwa. Y'ensonga leero twaki twabayise, twalibadde twogera bwogezi nti ekijjulo bye tujja wano, naye ekikulu ennyo bwe kumanya ensonga lwaki tuteekawo ekijjulo kino, lwaki twetaaga abantu
okujja ne bakwatagana naffe okusobola okulaba nga tuzimba ekkaddiizo, tuzimba museum, tukola buli kimu ekiyinza okuyamba ekika kyaffe. Bino byali byatwalibwa abazungu Abangereza okwongera okwekenneenya amaanyi n'obusobozi bw'omusajja ono eyalwaniranga mu bire.